kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa okubeerawo nga tukyasomoka ogw'obulamu. Erinnya ly'ekkulu ligulumizibwe nnyo, liweebwe ekitiibwa era lyebazibwe. Bassebo ne bannyabo abatuusaako amawulire gano aga ensula ey'enkya wano ku 3 ABN TV si mulala emuweerezaawo Nakibinge Daudi Luswata. Nyongera okutumirako nnyo bamemba ba Naluvule Town Church mwenna, Naluvule area na buli ssekinnoomu ali ku mpewo za 3 ABN TV. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa n'olwaleero keesa obudde. Twebaza Mukama kubanga zaatuyigiriza okuviira ddala program lwe yatandika eno eyitibwa ensula ey'enkya okutuusa kaakano okubanga atunoonyeza ebyokulya eby'emyoyo gyaffe tusobole okukola mu kukkiriza awamu n'okunywerera ku Kristo Yesu Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo, olunaku olw'eggulo nga 29 twayize omutwe ogwabaddeko omutwe, twayize ekyokuyiga ekyabaddeko omutwe ogugamba nti abajulirwa ababiri ekitundu ekisooka. Ne tusoma ekyawandiikibwa ekyagambye nti nange ndibawa abajulirwa bange babiri era baliragula ennaku 126 nga bambadde ebibukutu. Era ejjo ensonga ze nayizeemu nga nze zabadde era nga 3, ng'ensonga esookera ddala nti okuyigganyizibwa mu kiseera ekyekizikiza kwali kungi, naye Mukama yateekawo obuddukiro, abantu ekkanisa ye najja ng'agikukusa n'okutuusa mu kiseera kino okubeera ng'ekyaliwo. Ensonga ey'okubiri gye nalabye nti obukaafiiri bwajja bwegatta mu kkanisa. Era obukaafiiri mu ngeri y'okwegatta mu kkanisa y'ensonga lwaki n'amazima ga Bayibuli baagakweka. Ensonga ey'okusatu gye nayize efaanagana n'ey'okubiri nti ekigambo kya Katonda yettabaaza eri ebigere byaffe n'omusana eri ekkubo lyaffe. Bassebo ne bannyabo mbasaba nga mbeegayirira bw'oba weetaaga okulungamizibwa mu ngendo zo mu byonna by'okola okuyita mu lunaku, soma ekigambo kya Katonda Bayibuli. Muno mwe muli amagezi ag'enkulaakulana, muno mwe muli amagezi ag'embeera zaffe n'abantu, mwe muli amagezi ag'ebyobufuzi, mwe muli amagezi mayitirivu nnyo. Bayibuli eno tosobola gimalayo. Naye ekyennaku nti tuweewaze nnyo ekigambo kya Katonda Bayibuli okukisoma. Kya bulabe nnyo era kya nnaku nnyo. Tusome ekigambo kya Katonda Bayibuli. Ne tulaba ensonga ey'okuna nti yadde nga Abakristaayo battibwa, Mukama Katonda ateerawo obuddukiro. Ne Saala nga bwe yagambadde nti omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, weebale nti wadde twabulunguluddwa ekizikiza omusana gwo gukyayaka. Bassebo ne bannyabo, omusana gwa Kristo teguzikidde. Waliwo abayimbi abayimba akayimba abagamba nti tolowooza nti yasanyuka okutulaba ng'eno tusinda, nedda Yesu tasanyuka bizibu by'ensi eno nga bituwoomye, nti atulumirwa nnyo nga tubonaabona, tasanyuka nga tubonaabona. Kyova olaba omusana gwe tegukola ki? Teguzikira. Bassebo ne bannyabo, njagala naawe obeere mugumu. Ebyo by'oyitamu kabireme kunafuya, kabireme kunafuya mwoyo gwo nakukakkanya kukkirizako. Wabula kabikongera amaanyi amangi ddala oyongere okunywerera ku Kristo Yesu Mukama Katonda wo. Olwaleero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti abajulirwa ababiri ekitundu ekyokubiri. Katwebaze ekisa kyo n'okwagala kwa birungi nnyo gye tuli Mukama. Weebale nnyo, weebalire ddala kubanga otuwadde omukisa okubeerawo nga tokyasomuka ogw'obulamu. Mukama Taata tukwebaza kubanga weewaawo otukuuma. N'olwaleero nga tukomyewo mu maaso g'okuyiga, tuyigirize okuyita mu linnya ddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abajulirwa ababiri ekitundu ekyokubiri. Olunyiri lw'okujugira lugenda kuva mu Kubikkulirwa essula 11 olunyiri olwokuna. Lugamba nti abo gye mizeyituuni ebiri n'ettabaaza ebbiri eziyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Kubikkulirwa 14, Kubikkulirwa 11 olwokuna. Kanduddemu nti abo gye mizeyituuni ebiri n'ettabaaza ebbiri eziyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Omunnyonnyozi agamba bw'ati nti olusuku Gesusemaani e Yerusaalemi, Kristo gye yaliirwamu olukwe, omuyigirizwa we Yuda
lukyaliwo ne leero lusangibwamu emiti gya mizeyituuni ng'egiwerako ku jjo gigambibwa nti giweza emyaka nga 9, egimu kugisinga obukadde mu nsi yonna. Omunnyonnyozi mu ntandikwa tulaga olugendo lwa Yesu Kristo okutuuka ku bulamu bwe obw'okukomererwa ku musaalaba, era nga mu kyo atwolese olusuku oluyitibwa Gesusemaani mu Yerusaalemi nti Kristo gye yaliirwamu olukwe omuyigirizwa we Yuda. Tujjukire nti Yuda yali musajja nga wa byanfuna nnyo, era nga yadde agoberera Yesu naye omutima gwe gwali tegumugoberera. Ekimu kubiraga nti omutima gwe gwali tegumugoberera kwe kubeera nga ye buli kadde yalowoozanga ku byenfuna. Twala ekyokulabirako, omukyalo omwenzi bwe yaleeta perfume mu bigere bya Yesu, Yuda yalabira ddala ng'eyo perfume yali egwana kutundibwa, ensimbi ezivaamu zigabibwe abaavu. Annabo oluganda ekyo kyakuyiga kinene nnyo. Kristo omugoberera ng'oyagala bulokozi oba omugoberera olw'okuba olina ebigendererwa byo nga ggwe omuntu. Yuda kwe kulyamu Yesu olukwe ng'afunye ebyenfuna, ng'afunye ffeeza, ebitundutundu bya ffeeza ebyali biwererako ddala obungi, okuviira ddala mu basajja abasaddukaayo abaali mu kkanisa, n'abawandiisi, n'abafalisaayo, n'abakwasi b'amateeka. Kasita baamala okumuwa ensimbi n'alyoka alyamu Yesu olukwe mu lusuku Gesusemaani. Omuwandiisi atulaze nti ne kaakati olusuku olwo lukyaliyo era lugambibwa nti lulimu emiti emizeyituuni egiwerako w'egyo gigambibwa nti giweza emyaka 9, egimu kugisinga obukadde mu nsi yonna. Omuti ogw'omuzeyituuni, agambye nti omuzeyituuni gulina bingi ebigwogerwako. Guba gwa kiragala ebbanga lyonna, ebikolwa byagwo tebifa, ne bwe kiba ekiseera nga kya kyeya, gugumira nnyo ebizibu, naddala gugumira ekyeya. Ebibala byagwo byabanga bya buseere ebiteewalika mu nsi ey'edda. Kyakuyiga kinene nnyo ku muti omuzeyituuni kitya nti omuti omuzeyituuni guno gulina bingi ebigwogerwako nti gubeera evergreen ate nga gumazeewo emyaka 9. Basibu ne banyabo mutunuulire emiti gyaffe egy'ennaku zino. Waliwo omuti ogw'omufene, waliwo omuti ogw'omuyembe, waliwo omuti, njagala omuntu ng'oyogera ddala mu mazima oba tolabangako kikoola kya muyembe nga kifuuse kya yero. Njagala ombuulire oba omuti gwa ffene teguvaako ebibala ne bigwa ne bivunda. Njagala ombuulire oba ekyeya bwe kijja nga kingi nnyo emiti egyo gisigalawo. Njagala ombuulire oba kaabe kalitunsi oba kagubeere muti ki nti ekyeya singa kiba kizze omuti ogwo gusigalawo, tegusobola kusigalawo, gukala. Naye omuti omuzeyituuni gusigala gukyali gwa green, gusigala gukyali gwa kiragala ng'ogutandika obutandisa okumeruka, ebikola byagwo tebifa. Ekyo kyakuyiga eri omukristaayo, osaanidde obeere ng'omuti guno omuzeyituuni. Lwaki? Kubanga gwo naye kiba kiseera kya kyeya gusigala munywevu. Igwe mu kiseera ekyekizikiza, mu kiseera eky'okuyiganyizibwa, mu kiseera ng'olumu enjala, mu kiseera ng'okukkirizako, mu kiseera nga onyoomebwa era ojoogebwa, saba nkubuuzeemu, osigala oli munywevu? Bw'obadde wa kiragala osigala oli wa kiragala? Ayongedde okunnyonnyola ng'agamba bw'ati nti ekimu ku bigendererwa byagwo kwe kuwa ekitangaala. Ebibala byagwo bwe byamalanga okukungulwa
byakamulwanga ne bivaamu butto w'omuzeyituuni. Oluvannyuma amafuta ago gaakozesebwanga okuwa ekitangaala okuva ku kasowaani akangu mu maka okutuuka ku bikondo ebitukuvu eby'amatabi ag'omusanvu ebyali mu kifo ekitukuvu era ekitukuvu eky'oku nsi. Amafuta g'emizeyituuni nago gakka nnyo okusinga mu bika by'amafuta ebirala. Gaaka nnyo, si gakka, gaaka nnyo okusinga ku bika by'amafuta ebirala. Waliwo petro, waliwo dizero, waliwo kerosene, waliwo parafiini, ebyo byonna bika by'amafuta. Naye ate batugambye nti amafuta ag'emizeyituuni gaaka nnyo okusinga ebyo byonna, kitegeeza gaba gaakira ddala. Kyava agamba nti gano gakozesebwanga mu kuwa ekitangaala. Omuti guno gw'emizeyituuni era ebibala byagwo byakamulwangamu butto oba oilo oyo n'akola ng'amafuta. Ayongera okunnyonnyola ng'agamba nti ekisinga obukulu amafuta g'emizeyituuni mu Bayibuli, amafuta g'omuzeyituuni mu Bayibuli galaga omwoyo omutukuvu amazima ddala. Olunyiriri lwa leero lwogera butereevu ku kwolesebwa okulala okw'ekikondo eky'ettabaaza ekya zaabu kyonna n'ekibya kyakyo nga kiri waggulu ku kyo n'ettabaaza zaakyo 7. Bayibuli eyogera egamba nti ekisinga obukulu amafuta g'emizeyituuni mu Bayibuli galaga omwoyo omuki. Poza omulimu gw'omwoyo omutukuvu ffenna tugumanyi kwe kuluŋŋamya n'okuluŋŋamizibwa, kwe kutuluŋŋamya n'okutusomesa n'okutuyigiriza byonna. Kyava agamba nti mazima ddala olunyiriri lwa leero lwogera butereevu mu kwolesebwa okulaga ku kyo n'ettabaaza zaakyo 7, ettabaaza eziri waggulu waakyo. Buli ttabaaza ng'eriko emimiro 7 n'emizeyituuni 2 ku mabbali eruuyi n'eruuyi, ogumu ku kkono ogwa ddyo ogw'ekibya, ogumu ku kkono ogwakyo ogw'ekkono. Nga tusoma mu Zekkaliya essuula 4 olw'okubiri n'olwokusatu. Agambye nti byalina amatabi gano 2 ag'emizeyituuni agali ku mabbali g'emimwa, ag'emizeyituuni agali ku mabbali g'emimwa 2 egya zaabu ageemalamu gokka amafuta. Otusoma ku lunyiriri olw'12. Awatali kubuusabuusa, ettabaaza eno y'ettabaaza ey'emitwe 7 ey'omu kifo ekitukuvu. Tujjukire bassebo ne bannyabo nti akabonero ka Katonda era nako si kalala nnyo, wabula akabonero ka Katonda ke kabonero ak'omusanvu akalaga obuwanguzi. Kyova olaba tulaba n'akagombe ak'omusanvu ako akalivuga kaliba kalanga abatukuvu ba Katonda abali babawangudde okukemebwa. Bayibuli kyeva egamba bweti mu lunyiriri olw'omukaaga mu lunyiriri olw'omukaaga wano omunyumiza agambye nti emizeyituuni 2 nagyo gimanyiddwa nga abaana 2 abafukibwako amafuta abayimirira awali Mukama ow'ensi zonna. Era ne gwongerwa okunnyonnyolwa nga ekigambo kya Katonda ekyogerwa nti si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye lwa mwoyo gwange. Bassebo ne bannyabo, tulaba wano nti ekigambo kya Katonda ekyogera nti si lwa maanyi era ne gwongerwa okunnyonnyolwa omuzeyituuni guno nga ekigambo kya Katonda tusoose kukiraba ng'omwoyo omutukuvu. Ne tulaba n'ekirala nga ky'ekigambo kya Katonda. Tujjukire nga tugamba nti ekigambo kya Katonda y'ettabaaza
eri ebigere byange era n'omusana eri ekkubo lyange nga bwe nabanyonyoddeko emabega wali nti ekigambo kya Katonda kino byonna bye weetaaga amagezi okutambula mu nsi eno weetaaga ekigambo kya Katonda Bayibuli era nja kukubiriza muganda wange atalina Bayibuli waka funa ensimbi nkusabira Mukama akuwa omukisa ofuna ensimbi ogule Bayibuli ogisome kyava Bayibuli gamba nti emizeyituuni ebiri nagyo gimanyiddwa ng'abaana ababiri abafukibwako amafuta abayimirira awali Mukama ow'ensi zonna era ne googerwa okunnyonnyolwa ng'ekigambo kya Katonda. Kyova olaba omuntu akyusakyusa ebigambo bya Katonda. Bayibuli yogera nti tolyanga bitali birongoofu yagamba byatukuzibwa. Bayibuli egamba nti amateeka ga Mukama ogagoberera nti tuli mu kisa tetugoberera amateeka. Bayibuli eyogera ku lunaku lwa Ssabbiiti nti olunaku lwa Saturday ate naye ayogera ku lunaku lulwe lulala. Bayibuli eyogera ku bitali birongoofu ate nawe oyogera ku bitali birongoofu. Bayibuli kyeva egamba nti omuntu ayogera bw'atyo ayongera ku bigambo bye, ku bigambo bya Mukama naye aliyongebwako ku bibonyoobonyo. N'oyo atoolako alitolebwa ku mugabo ogw'omuti ogw'obulamu. Kubanga kigambo kya Katonda ate nga yettabaaza. Kakati ate ettabaaza ekumulisa lwaki ate ogigattako ebirala oba lwaki okendeeza layiti yaayo nga yettabaaza ekumulisa. Olowooza oba togenze kugwa mu kinnya oba otambula oba ogenze kugwa mu kinnya muganda wange mwannyinaze. Nkusaba nga nkwegayirira onywerere ku Mukama Katonda wo, onywerere ku kigambo kya Katonda Bayibuli era oyagale nnyo okuyiga ekigambo kya Katonda ne Mukama ajja kukuyamba akuwa amagezi. Agambye nti ekigambo kya Katonda nakyo kinnyonnyolwa nga ye mujulirwa. Agambye nti ekyogera nti si lwa maanyi so si lwa buyinza naye lwa mwoyo gwange. Nga tusoma mu lunyiriri olw'omukaaga. Agambye nti okufaanana nga n'omuti bwe gugabira ettabaaza amafuta okuyita mu kigambo kya Katonda mwe tuyita okumanya okusaba n'okwetwalira omwoyo omutukuvu. Mu Bayibuli eno mwe tuyiga okukola bwetya twali kyokulabirako. Katusomeko mu kitabo kya Matayo. Njagala mbalage nti ekigambo kya Katonda ddala ttabaaza era statement eno agambye nti mwe tuyigira okumanya okusaba. Njagala tugendeko ffenna mu kitabo kya Matayo essuula 6 olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti nti kale musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Eyo tulumanyi nti ssaala ya Kitaffe ali ssaala ya Mukama waffe Yesu Kristo nti naye n'ennyiriri ndala nnyingi nnyo ezitulaga okusaba okugeza musabenga obutakoowa, musabe muleme okuwangula okukemebwa. Kitegeeza okusaba kikulu nnyo. Okusaba basewo ne banyabo kikulu nnyo n'okwetwalira omwoyo omutukuvu. Kyava nnyonnyola n'agamba nti olw'omwoyo omutukuvu era naffe tuli bajulirwa eri Katonda kubanga tulina okuluŋŋamizibwa n'okusomesebwa omwoyo omutukuvu nga tusoma mu Timoseewo 2:3-16 nti kubanga siwali kigambo kyawandiikibwa mu Bayibuli kitaliko kuluŋŋamya kwa Katonda. Kati omuntu agoberedde ekigambo kya Katonda Bayibuli eno kyava abeera ekitonde ekijja n'okubeera ow'enjawulo kubanga amagezi g'abannyonnyoleramu ekigambo kya Katonda tegabeera gage wabula gabeera ga mwoyo omutukuvu kubanga n'ekigambo kyasoma kyaluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu. Bayibuli kyeva eyogera mu kitabo kya Luka essuula 4 olunyiriri 18. Katulusome Luka essuula 4. Luka essuula 4 olunyiriri 18 lugamba bwe luti. Luka 4:18 agambye nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye
okutendera ebyange agambye antumye okutendera ebyange okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso n'okubata ababetentebwa. Basebo ne banyabo, Kristo aleeta mirembe, Kristo aleeta ssanyu. Y'ensonga lwaki mu kukkiriza Yesu Kristo tuyigganyizibwa, kubanga Sitaani tayagala tufune mirembe mu Kristo. Sitaani buli kadde atulengeza oludda lwa Kristo nti lukyamu, naye ate tulina okulengera oludda lwa Kristo ne tunywererezaawo okukkiriza kwaffe nga bwe tukimanyi nti yafa ku lwaffe ffenna. Omwoyo gwa Mukama bwe gutubeerako tukola birungi, twagaliza, twewaayo okuyamba, tusanyuka n'okuweereza Mukama. Agambye nti era naffe tuli bajulirwa eri ani? Eri Katonda. Lwaki giri emiti ebiri? Ebyawandiikibwa byawulwamu ebitundu bimeka? Ebitundu bibiri, ekitundu eky'endagaano enkadde n'ekitundu eky'endagaano empya. Era tulabanga endagaano enkadde mwe mwali okusaddaaka okwali okungi, nti ne bw'oba mugagga wali olina okudduka mu kisibo kyo olw'okuba oyonoonye n'ojjayo ente ensava oba endiga oba embuzi n'olyoka ogitwala ewa kabona ng'otangirira ebibi byo ng'ebibi byo byatulidde okwo. Bwe wabanga omwavu wagendanga n'ogoba enjiibwa n'ogireeta mu maaso ga Mukama ng'olangiriddeko ebibi byo. Naye endagaano ey'okubiri, bassebo ne bannyabo, gwe musaayi gwa Kristo, y'endagaano empya, ye yali ssaddaaka ku lwaffenna, y'endiga eyasaddaakibwa okuviira ddala ku kutondebwa kw'ensi n'okutuusa lwe yakomererwa ku musaalaba wa Yesu Kristo, omwana wa Katonda ate alina kibi yadde n'afiirira nze naawe kubanga twayonoona. Era twebaza Mukama kubanga kaakati tewakyali kusaddaaka. Z'endagaano ez'emmeka? Z'endagaano ez'ebbiri. Bassebo ne bannyabo, essaala yange ey'olwaleero ey'omu kasisi mu kakano egamba nti gwe omusana ogw'obulamu, nsaba okufukibwako amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu, mbeere omusana eri ensi. Tugamba nti amiina. Eri abo ababuulira mu kizikiza. Okwongera okuyiga tujja kuyiga mu Yokaana essula 6 olunyiriri olw'enkaaga mu esatu, Bikolwa by'Abatume essula 10:36, Kubikulirwa essula 1 olunyiriri 12. Ennyiriri ezo zonna bassebo ne bannyabo nja kusaba ofune akadde okuyita mu lunaku, ozisome oyongere okunyweza omwoyo gwo n'okubeera n'okukkiriza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo gye tuli Mukama. Weebale nnyo, weebalire ddala kubanga otuwadde omukisa n'olwaleero okuyiga. Era ekimu ku bye tuyize Mukama tuyize ku bajulirwa, kumujulirwa ekitundu ekyokubiri. Ne tulaba nti naffe tuli bajulirwa abo. Ne tulaba nti ebyawandiikibwa byo ebitukuvu bajulirwa. Ne tulaba nti Omwoyo Omutukuvu mujulirwa Mukama Taata kubanga atuluŋŋamya. Era wembanga ngenda okukola ensobi annuŋŋamya nti togikola. Ebyawandiikibwa ebitukuvu n'ensoma mu mateeka go nti tobbanga, Mukama ne neewala okubba eri n'abalala bonna Mukama. Tukusaba nga tukwegayira otwongere amaanyi Mukama, tweyongerenga bulijjo okuyiga ekigambo kyo Bayibuli. Kubanga tukkiriza nti ge magezi era ge maanyi. Mukama Katonda wange, nkusaba nga nkwegayirira oyongere ng'otuluŋŋamyanga buli lukya mu mirimu gyaffe gye tugenda okukola olunaku olwaleero. Nkusaba nga nkwegayirira otuwe emikisa gyo. Tukusaba nga tukwegayirira katwogerenga ku kigambo kyo n'abantu Mukama bonna abayita mu kkubo ne be tukola nabo bategere nti gwe Katonda waabwe. Tukusaba nga tukwegayirira yongera okutubeera mu buli mbeera yonna. Amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli kabeyongerenga bulijjo gye tuli. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Mbaagaliza emikisa gya Katonda. Mukama bankuumire. Mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.